Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujukiza nti subscribe updates ku UPDF amendment bill. Omukulu Waswa birigwa naye avuddemu omwasi aliko byayogedde ku nsonga zino ezigenda maaso mu ggwanga ne bill egenda okuyisibwa olunaku olw'enkya mu Parliament. Omukulu ono nga wa kibiina kya People's Front for Freedom PFF avuddeyo n'abaako kyayogera ku nsonga zino. N'agamba nti it is difficult to understand that after these many years to the Uganda People's Defense Forces, which was supposed to be a people's army, turned out to be a people's enemy. It's absurd. The laws they are bringing now to punish the civilians will be the same laws that will take the army down. It seems Mr. Museveni is no longer in control. Something must have gone wrong because it is not the Museveni I used to know. Waswa birigwa bwatyo bagenzi maaso n'okubanga ate ayogera ku mukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni n'agamba nti si ye president si takyali oli gwe yali amanyi ku mulundi guno yakyuka. Era n'agamba nti UPDF amendment bill eno ejja kukosa bannayuganda naddala abantu ba bulijjo, wabula ate ekiseera kirituuka ejja kubanga essuula amagye agandibadde amagye agakuuma abantu ku mulundi guno ate gafuuka abalabe olw'ensonga nti UPDF amendment bill eno ejja kubanga ate abantu bangi bajja okubanga bali mu makomera naye nga tebalina musango. Stay tuned and don't forget to subscribe. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign, a sign. That's it, the end of the song. Next time you'll sing along. Trust me, there's nothing wrong. I just need to carry on, cause society's a myth put there to make you sit. Listen to what they give. Don't ask questions, shut your lid. Yeah, don't ask questions, shut your lid.